ogenze guru bagobye ogenze rudawa olabe je baita kigambo wanted nali ruzira kusinga emirembe mugane mukola mistakes ne mujjuso obuvanyuma wayagala kyakali wa social media ali wanna ku 2 kati oli akatanga bonna babaka mbafuna bonna be mutumye bonna mbafunye tebalina kye bangamba okwetonda ko tekulina kye kungamba bonna ne kapena mayo kumkwana mugambira watu open patude na kwezi ne mugaba kubire ku mwalawo bakuwe sente agwe imira nange kuwe mukuwe sente Promoter agamba nti doni ziko nonya mboka soda konya kaso si akunonya state house ye kunonya ngaba akankwa mudachika 2 wankubire simu ku simu yange wale ujukubako yaki maze myaka ange gisogera nawe you are not my friend wali okubako yaki tewakoma kunogena kusomira ne wewana gwo mwabatambuzo obutambi bwonna mu buli group ya NRA mvayo nyonyole wakakasa abantu nti waliwo ate badoleka na kibujoga mboli munene lago obunene bobo yogera kubali abesimba babasaba obululu ba politician but me nina tebe nabo benewunyiza nina abantu ambe newunyiza nyo ngamba nona solo yimuka nona yimuka mikwano Jennifer Furufiga na yate amu na yanti siza botisira kati mulabira mu district yabada kulala bweru ya sasule milioni 2.7 na this mind basasule nyo 2.7 bandi bera bajita batya air ambulance baba malo sasula ninga chichi chikuteeza mwa ambulance obukondo obusatu banange seka yasi nze na ebye wafe nakawuka ebyo omutagenda na mutwali anti kati bano tebama agira yo nesimula mumpemwe ku mimonda awo nali mbukube muko nakula ngo oli mujimu mbukube muko baba kifesa nja yanso olubukubam bako mbukube muko zolani mulembe go boti tibankubako kasaga lugamenti obukondo obusatu omuntu enali natakusobola bwaba yeyita mukazi tugende mulingi ne promoter we bali ndaba ina promoter na ulengo nyimya musaini kutirika tugende mulingi ngate muli mukambete muli makansi ontegere nzani ama jajitwa kali wali wakasajja akamuka kubanga nganda bana iteka ina manyi bambi ngakakuba ngoliro kasobola ngakampa yagamba kali kagenda gwa mwala ngambo yagamba tuzayo we nze jayi kale era ngade bayina bano bakifesi bambi ngakakuba bokonde babulya bwate bulyo babulya obajjukira mu face bakutolera kwa identification pa radio ba ogamba tuyo ya Jennifer ozamula ba social media kyebalaga nti kyane ground ndala lama congratulations nebaza mukyala gwafunye omulungi ekyo kibaleka wa abali ku TikTok lama mulabira mu kifananyi kiralo mulabanga omulala kyeyakoza kikoleka ludawa omanyo kubanga isa sekito yemogezibwa abantu bonna ababadde ku ogwo mukolo bonna ababadde ku mukolo ogwo njagala notinga omusajja gwengendo okwogerako omanyi baita isa sekito bobato manyi njagala munonyerezeeko omanyi baita haji bakaluba mukasa njagala nonye background ye na mikodo kijagendako omanyi omusajja gwe baita Elias Kigozi Sheikh Elias Kigozi ne kyakulira mu Busiramu in fact yomu asimbiddwa mu olunwenga next mufuti Sheikh Elias Kigozi yomu kubalowooza nti asobola kwera next mufuti omanyi kyekitegeza nga yawo abagole awo yabagole bameka ekyo kibaita ground biralamu tubagamba nti ground biralamu va ku TikTok ne ku social media biralamu natasa byaze mudali okunda bayambuziza anyway ebyo byaffe bya family kambireke naye nga nja kwebaza mwenna ntandikire kwani ndekani ebira mu bimpadde sente muzimpadde bemmanyi ne besimanyi kyobwedda nindirira wano katikitiki kulabeko mukwano katikitiki obwedda keninda naye mama ne bwenyimbira omufu afiira ddala olwo oluyimba Angela Kalule ye yaluyimba Angela Kalule abatamumanyi ye mukyalo omulungi Black Beauty owebere eddene nnyo era nga ever smiling baby face yali muyimbi e Uganda nasulawo struggle y'okuyimba najja ku Bulaaya era nga akola mu assisted living alabirira abakadde naye nga Angela oyo nga tannava na Uganda obuzibu bwa Angela gye buvudde ne budda mwenge omwana muwala oyo awomerwa omwenge era munnange olwatuuse ng'akwata kaadi ey'omukadde Mawube noti Mawube naye abakadde abalina dimensha abeerabira
n'ayambuka n'agenda mu sitoowa ey'omwenge. Angela n'alyoka agula omwenge ogw'ebbeeyi n'aswipinga kadi beswi okukakananga omwenge asasudde $300 ndaba. Kati maama w'omukadde muwala w'omukadde ng'afuna notification nti kadi ya maama wo bagiswipinze. Jjukira abakadde tebagula bintu, ayinza okugula swiiti ya $1 abakadde abo. Bwe twogerera Angela mugobe wajjo kyokka ng'ate amuddala yamuteeka ku listi ya guess what you gotta go, meaning tannafuna mpapula. Mumusabire naye Angela. Omuze omubi bw'otagwerekereza nigukuhemura kati mazima bakume empapula lwa bubbi. You took advantage of a vulnerable person. Ani gwana damo kuomuli. Mwero genda kukoleranga mu bipapula by'abantu balala naye nga badiyale bebyo. Nenda kukomawo mbabulire serebu wamwe eyafuuka omuzungu. Yemyusa yenna kati yafuuka muzungu naye nga olwa Angela Kalule lwerwo. Angela sole.